ngenda okuzuukuka enkeera ku makya nga yampeereza akakadde kamu mu emitwalo 18. Banna nasanyuka nakaaba kyensobola okugamba kozi si wa luganda lwange naye bambi yansanyusa nenonya bwe mwebaza nembulwa nangamba bireke tonneebaza waliwo ekikuyitirirako ebiseera nabeera mu byensi nafuna sente nyingi naye saafunako mwoyo w'amagezi kubaako wadde akataka wengula naye mmala kulaba nti nzadde wentegeera value eri mu ttaka ntosobola kukuuma bulamu bwo bwonna ng'opangisa n'olowooza nti olina obulamu obulungi buli w'ozaala omwana oyo abaako byakutuma omukolera nga talina bisangewo kati ng'owange bwe mutunuulira bwe kidda ku saidi yaffe abazaala mu basajja abalina abakazi already olaba ng'eyamuzaala wekka nga tomanyi na kumanya oba gye wamuzaala alinayo omugabo kati n'obeerawo ng'omutunuulira weebuuza singa ofiira awo kubanga ekyo tteeka tewali agenda kisimattuka ye ogenda kuba omuleseewa kuba naawe bakadde bo owuwe bwe yafa talina bwe yakuleka kati nga naye ogenda mumukola ekintu kyekimu. Nasanyuka nenkubira omusajja oyo eggulo nasobodde okugenda osasula akataka ako era ekyapa kyako endagaano yaako ne bagimpandiikira nga kino mwe yagulira then ne batuwandiikira akantu kano kakwate kubanga abantu abasinga balowooza nti bino bibeera byakulimba bulimba ensonga lwaki abamu bagamba firimu si firimu ndowooza okakutaawo bulungi kuno kwe yagulira yes okay eno endagaano ke twakoledde wa chairman ndowooza okalaba okay kati eno just photocopy yaayo okubanga okwerinda so mumbeera eyo kali luddawa kali wano oyita Wakiso n'ogenda awe Namusera so baŋŋambye ekkubo eryo mbu waliyo kyaki ya pasita Bugembe ey'okubiri simanyi naye baŋŋambye ogamba kuba erigenda wa pasita Bugembe ku kyaki kati kwe nafunidde eddala ate nange ki omukisa.